Mu kitundu kino poliisi ezudde amaka awanunuddwa abaana 20. Byebasanzeyo bitiisa ng'abaana bano babadde basuzibwa ku kinnya kya Kazambi. Waliwo n'abantu abalala abakwatiddwa nga bano kuliko ne mukama waabwe. Olunaku olw'eggulo poliisi y'ewa Kisonge yaliwako abatuuze b'enkuba banunudde abaana 20 abali wansi w'emyaka omusanvu okusibwa abakyala 2 mu Matumbi Budde. Bano balabidde omukyala yakedde okugenda okusibula mu katale Kasobi nga bitwakulazigala liiko nfoofo. Nenkubirako abantu ku kitundu bajje babakwasaganye kuba nalabye nga ntidde nnyo abaana sayizi nga bonna buli omu yeebase ku munne. Abakwatiddwa kuliko Dina Ashabo emyaka 40 ne Kalina Ibali emyaka 45. Abazikale babuziza abakyala bali bali bakumira abaana ne bagana okugerayo. Abaana bakubibwa balina ebisago ebipya awamu n'ebikadde. Kati poliisi ewa Kisonge yaliwako ye Kawempe bakoze okunoonyeza okusere bagudde mu maka baali batulugunyiza abaana bano. Amaka gasangibwa Kalegeya zone ku kyalo Nkwe mu Ggombole Mende. Poliisi olutuuse esanze omusajja Mosi batungula kuli ekifo kino n'abakozi abalala bakolawo bakwatidde abasirikale batandika okwaza ekifo kino kyokka eky'ennaku abasirikale basanze abaana bali basuza ku kinnya kya Kazambi. Enfaliso gino basanze giriko omusaayi nga batuseera okumenya ekinnya kya Kazambi kulaba oba mulimu abaana basuulibwamu. Kuli waliwo ekinnya kiri ku nnyumba wennyini wansi awo abatuuze bategeezezza nti bukyalo banga lwamiri tebalaba nku maka gano gamagule era ate tebamanyi n'abantu ababeeramu. Tubamanyi batugamba nti muno mu kikomera kya mukulu temuyingizibwamu muntu era tolingizaayo tokola ki. Abaana bagula enshone yesebo bagula era abo bebo bennyini abatubira abaana adde bajja kuba tebamanyi Luganda batono naye nga ate boogera Lungereza. Abatuuze bategeezezza nti ababeera batambula Matumbi Budde nga beebikiridde. Efuula nti misambwa naffe tubadde tumanya egyo misambwa gyogera. Mumanyi atambula kyo temwogera tebwogera ate omuntu akoze ayingidde kiri. Ssentebe Samuel Kimuga ayogedde ku ngeri gye bakuttemu abakyala nga bakusa abaana. Nannyini wantu tetumumanyi naye nga twadde tewaggula olw'ekikomera. Nze omu ku babaddeko ku ssaawa 9 ez'ekiro nga tunyweza abaana abadde batwala abaana abo nenkubira DPC owa Kiso DPC nangatta ku patro nejja kusanga 11 ne batwala abaana abo. Kyokka Kimuga akulumidde poliisi wa Kisoro Olubugayaavo bw'erina ku abatuuze baludde nga beemulugunya ku kikomera kino kyokka nga tebafaayo. Olugako omwaka nga gumu twaleetako patro tuzajjawo bbiri wano DPC owa Kiso ng'abantu beemulugunya naye bakola saaki tewali kye baalaba ne biggwera. Yakulira ekifo kino batangula yeeganya ebyokutulugunyira abaana banabula n'ategeeza nti mu ku baana bano babe nga yabazaala mu bakyala ab'enjawulo. Bazaala nga bw'ozaala n'abakazi ne bamala ne bakuwa abaana bo bo ne bagenda mu maaso n'ebyabo. Bali ludda gye bali eyo abamu baafumbibwa. Ono poliisi temuwuliza nemukwata n'abakozi ne batwalibwa mu kunoonyereza bwegenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Kapirian Patrick Onyango olunaku lw'eggulo yategeezezza nti okunyinza kukyagenda mu maaso ku nsonga eno. Oba omumanyi abazadde b'abaana bano batuukirire oba bagambe batutuukirire eri kuwakiza ku poliisi. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ali banyaabo